tugendako mu ndobeso tumanyi munnaffe ono ye agamba atya. Hello. Jebali Nyabunze bampita mukunja wa Beat FM ekintabuli ky'omuziki. No mukunja nga nesimya kuuliza mukwano jebali ko sewa. Kale nyabo. Kakati mukunja nga nakuwandikira mukwano. Nengolwawo okuddamu. Anti bantu baba bangi kakati obudde obuyisa yogera ekikyo tuveewo. Kakati nga bwe nakuwandikira sebo. Munange nina musajja. Maze naye kati myaka tugenda mu 3. Ankonidde ebbanga ddene twagalana naye omusajja obbanga limaze naye tantwalangako gy'abeera. Aŋŋamba mbu abeera ne maama we. Kale kwekyo nembeera patient nga ŋŋamba abeera patient time ejjatuuka tujja genda ewaffe kuba maama wange yampa poloti ew'okuzimba. So we naamaliriza okuzimba ewange nga tugenda eka. Amaliriza bumaliriza azimba oba tannaba kutandika? Yaŋŋamba mbuno yatandika naye kati tuli mu myaka 2 bukyanga ŋŋamba yatandika okuzimba. Twantwalako ku site nti yantwalako ku site nti n'ennyumba yino gye tukola ki. Lwaki togendayo? Ayagala kumpa surprise ng'ennyumba ewedde naye kati almost tulina myaka 2 azimba nnyumba teggwa. Okiwulira? Ate tantwalayo. Bulwengezako mugamba mbeera ne maama. Bulwengezako mugamba tugenda ndabe ku site nti beera patient. Kati gw'obadde oyagala ki? Obudde bwange aboonoona mukunja. Obudde bwaboonoona nga kyembuza gw'obadde oyagala kumanya ki? Njagala kumanya ekituufu azimba oba nnimba kuba kati emyaka 2 mazima ddala nnyumba kye yeetaggwa. Bamuyitaani? Bamuyita Fred. Bamuyitaani? Fred. Beerako tovaako. Kale sewa. Hello? Fred. Wanjisewo. Freddy? Wanjisewo. Jebale. Kale sewo nawe jebale. Kakati mbadde nina ensonga zange 2 Fred. Ani ono sewo. Nze nkubidde mu kitongole kya gavumenti bakiyita Mothers Union. Sewo. Ekitongole kino kigenda kugaba ebirabo ng'omwaka guno guggwako. Naye tukubidde abantu bangi tujja genda tusunsulamu abagenda okufuna ebirabo okuva mu gavumenti nga ki eyita mu kitongole kya Mothers Union. Kakati Fred oba oli free nsobola okubuuzaamu obubuuzo butonotono? Mbuuza tulabe. Wangi? Mbuuza tulabe. Kakati Fred. Wangi? Osobola gaffe tuli ba Mothers Union. Sewo. Twagala okumanya olinayo story yonna gy'omanyi ku maama wo, story eyo ng'esobola okumufuula nti ye maama asinga. Ambabe maama yatusomesa. Ye yasinga okutusomesa. Egambanga nze yangu yaako tugende. Ye yali taata ye yali maama. Olw'okubasomesa? Yatusomesa naye nga era ye maama ye taata. Kakati ekyo kyokka kimufuula okubeera nti ye maama asinga. Tekimufuula maama asinga. Kyekimufuula? Maama yansomesa paka senior 2. Era ekimufuula maama asinga. Ne poloti wendi ye yajengulira.
lwe nazimba. Kakati tujja kwetaaga okulaba ku maama wo kubanga story ye badde nnungi. Mama yafa. Marina Kamala Senior 3 second term. Mafa. Kakati kankuwe kuona omukyala agenda okugaba ebirabo ebyo oyogereko naye nyabo. Wefulaje mwe yogereranga agaye ebikawa kisiri wala. Yagobera naye obera naye mu internet yayo bukuli. Onani. Sama chona nyo kema gombe jali. Bokusubya. Nena yalimbyemu omunakubuza mama roza rozo bamulamu bayafa. Meshisese zambo mwoyogereranga agaye bikawa. Endobe somujiwulidde. Bwete bwetambudde. Bwojogera kochi mukazi agamba ya mugamba abeera ne maama we. Naye ate bigenza okuzuuka ng'ate maama yafa. Ate mu kufa kwa maama yerowooza bwerowooza tebitegeerekeka nti oba maama yafa. Kati nzoyinza okumbuuza nti nakitto gyali nerowooza nakugambirawo yafa 26. Anti abasajja abamu abakyala we babayita bamaama gyali ati yamubulya maama ki olabye akaggalanda naye bananga abantu balina ebigambo waayo mumwoyogerera ng'agaye ebikaawa kasita okitegedde nti oli musajja mufumbo bulijjo gw'oliko ono timba toladi erimwe baletuweereza. Kugambye naye kimmazeemu amaanyi. Omusajja mutuufu nnyo kubanga omukazi omutwala n'omwetwalira nga yatwala okulima. Musajja mutuufu nnyo olategera simuwemba kutyokutafu. Musajja wa Kabaka. Bansebo. Oyogera ne basooka kwabulana bulijjo bikusooka abeera na mama okota. Ndole seeyo njadde ogerako nti bonna basobya. Omukyala musobya agende n'avuma omusajja ate n'omusajja musobya mu ngeri y'okulimba baleme okulimbanga abakazi bwe batyo. Ani asinga okuba omusobya? Asinga okuba omusobya bombi. Oyo omukyala akola ebibyo ebirala nnyo omusajja tamuli nako yadde amulimba bulimbi n'ennyumba like ayinamu omukazi mulala sigadde birungi ebuwambo mukunja. Atamulimba nnyumba bw'aba ye yagizimba ne bw'aba alinamu mulala. Yagizimba. Mukazi watu toyina okumanya badde ayagala kuvuga looni paka last. Mukama Katonda. Owayogera nga alidde ebitaka wagamba nga alidde ebitayidde. Yenna ali awo tagatta. Amalinde ekawuko. Andewese nyina bannaye. Ibonange tayali kyeyanga mama nakakesabati nga yogera nga yokumala okulowooza. Nangwe malanga kwerowooza yayogera naye ndewese mukamukunda ebinyuka. Webale. Ebinyuma biri wano